njagala okutegeeza poliisi ya Uganda n'abagikulembera omukulu Ochola n'omukulu Sabbiiti nti bamafiya bankwatira e Kamuli ne bantwala ku CPS y'e Kamuli zaali zibula saa 8 ogw'ekiro DPC najjankwata Kabina. I can testify kubanga nzi kasantuka mu kifo nteeka kamera waggulu bajje bankwata Kabina kumbi nali mbategeera nange ku machache nakola nembabonereza atakulekera tomulekera oli wakuba omukka mukuba empiibwa enkanye vumbi ku machache nakola osiside mukazi nange nemufunyisa oluto omutayitisira kwena nenfuluma nga mbakoze ekikambo DPC ye Vincent Oti osiside yalisira kwena neka mufunyisiza olubuto naye nga kye kyakusibya bizibu byansi bituufu oli mufere sooka oleke kati kankubuuza naawe waliwo abakuyita malaaya kuba wabagaana simpule omuntu atambula n'ebizibu because bewabbako omusajja olyoka omufumbira bakuyita malaaya kamalaaya kaako naye oli malaaya nabagamba nti eggwanga lya Uganda lijjudde abatayagaliza ate nga bagaana essimu gye basooka wano Alex gye yafuna yava waani? That's a very big question to ask. Essimu yava waani? Where did you receive the question that Dr. T. Amale Awabidde Musa has been arrested? Era mukulu gyoyo eyankwata ngenda kusaba ekiro ky'olunaku lwaleero empanama ey'amaanyi ekwata abasirikale n'abasibe bonna abali e Kamuli. Kyogamba ani yakubira Alex essimu olowooza? Ndawusi mwina obutakkaanya naye nga ate yakuguluminga. Uli ono byayogera kiki kyoyogera? Twalaba naawe nga nuzeewo nemuddamu. Abaganda bwe baba nammwe mu famire mwe waliyo entalo naye singa mufiirwa mwesanga mu bunyumya naye mukwatagana mu famire mwe tewaliyo ntalo. Nabagamba Dr. Tini nga katuli katoyi siwunyikamu. Bw'ofuuka embizi nfuuka embizi n'enkulya, bw'ofuuka ente nfuuka ente n'enkulya. Naye walaayi nja kukemagombere nga DPC ow'e Kamuli gwe bayita Vincent Oti ne Osiside omukazi oyo gwe bayita alisira kwena nga mulwadde empanama aganya bonna kijjo. Wali anoonyayo ki? Ati kati gwe ntensibe teriira wala gwe bakusibira ku sipaaka woobeera wokka. Nenze ndi status Benz buli mugagga alina empisa embi kyova olaba nti buli agaggabala nga mumuloga lwaki aba abalesse kati bangi Dr. T emyaka gyange ne byenkola bibaluma naye mbabuulira kintu kimu nze nga bwondaba ne Yesu bwafaanana kati nga bweweraba ne Setaani bwafaanana. Yes. Dr. T yavuddeyo n'akugamba toli buloga oli awo woggana bwogganyi yeye kabaka wa president w'ababloga. Alina kyogera Bible gundi egamba Quran Allah nga anaatera okutwala omuddu we mu nnaku 40 akola ebitakoleka. Kakati Isima anaatera okufa. Nkunga abakungu bazimwenna abali mu kyalo abali mu kibuga mikwano gya Isima ab'eŋŋanda abakona ab'emikwano nze Isima mu biseera Isima afudde kubanga Isima ku mulembe gwa Amidi bamukuulamu akataago. Isima ayogera amazima oba olina entula zombi bamunyiganga lukwago Isima azaala gari check nabogera nabagamba nze nabaga nti Isima nkubise leero mpaddeyo n'emitwalo 2 zaggula kofi mujazino mujazino sagala ziba weerawo. Okay, ogamba abantu abaneetera okufa bajjo event sikiria process agenda kufa. Isima agenda kufa. Nze ne Kaye Wisdom ffe tugenda kusigala ntuli balamu. Anti Kaye we Masaka waliwo ve Masaka nga musiru. Wali mwomo n'ekibabonyabonya kuba nti mwava Mityana simanya Kabwenge simanya Luddawa ffe tuva Masaka Katikkiro we Masaka Walukagga we Masaka Dr. T we Masaka Kenzo we Masaka Ashibakato we Masaka Chozeni Beki we Masaka Vice President Kiwano Kasekandi we Masaka Jeno Katumba we Male we Masaka Franka Gashumba we Masaka Seira Gashumba we Masaka. Owulidde n'ebintu byonna bikoze nga stanti oyagala abantu baddemu Dr. T amaanyi kiri bwe kiti nabagamba nti Dr. T wano mu Uganda asinga ne TV ezimu amaanyi. Dr. T Amale status Benz bwe nenkutuuza mu Benz gye nvuga omulambo gugumweri okyalina okukola emyaka 50 okutuukira Dr. T. Nabagamba nze ninga mukazi mulungi ne bw'atakunaba asigala mulungi kyova olaba Farida abakazi bonna abasinga mu Uganda takunaba naye mulungi kati ate bw'aba yaggyeko saliya naye we Masaka atuva ku kyalo eki olabye wavuddeyo otya ne Nammere we Masaka
bwe mba navuddeyo ku poliisi genda obuuze omusibe gwe baba bondi ku lw'omukaaga wavuddeyo anti wulira wavuddeyo gwe bwoba oyagala okukakasa obunene bwa Dr. T buuza omuntu gwe omusibe gwe baba bondi ku lw'omukaaga genda okibuuze mu mateeka oba waliyo omusibe gwe baba bondi ku lw'omukaaga nabagamba anti nze ndi njoka zibeera mu lubuto naye muganda wange zikuddukanya nja baddukanya naawe ova bano genda mu ttongo